tukyagenda maaso ne Melodies of Love era nga performances zikyagendera ddala mu maaso. Bwe twogera wano tulina omwami omulungi Dr.Hamza Sebunya era nga olunaku yalunyumidde, yalwambalidde, yalugiridde, yawedde era nga n'olwalira badde pafoma wa lunaku. Dokita ogamba oti ne buli kimu mukyekoze mu ggwanga muno kyemubulako kwesimbawo. Mwebale kujja ssebo. Ogamba otya? Bigenda bitya? Bitambula bulungi. Omulundi ogusookera ddala ozze ssebo n'opafominga. Asipafominga ssebo. Obadde okola kikokoze? Leereddewo mukyala wange twali tulaga family set. Kakati mbadde nsaba nkutegeeze ekyo kye bayita performance. Era bwe tuva wano genda obanje. Nedda ssebo. Ate okakoze bulungi nno. Era nina be mbadde wali ne baŋŋamba naye omanyi tuzannyamu nga lwamuze. How was the experience ogendawo ku stage? Si byangu. Si byangu. Naye sometimes tugoinga overboard ku bantu be twagala. Mukyala wange mukwano gwange. So olumu nange nkola ekyo kyempulira nga kimusanyusa ate nga tekiriimu sitaani kuba mwagala. So kinamu buzibu. Dokita katuli mu myaka ndowooza tetuvuga ng'etaano nga muli relationship mweri. Ebyayogerwa byali bingi nnyo naye mwe kyemusinga okukola kwongeramu. Bwe twogeranga mwongeramu. Kyali kikuchalenginzeeko ko naye nolaba nga alumu bye twogera biyinza okutuukirira. Ekyomukisa omulungi nti siri ku social media. Siri ku social media. Ndi ku WhatsApp yokka kati ebintu ebimu sibiraba. So sinza mmanya ki kye boogera na ki kye batayogedde. Wabula nze kyenkola nkikola nga nkikolera mukyala wange ne famire yange. So sinza gamba nti nkoze ekibi oba mukyala wange akoze ekibi. Buli kyemba nkola mba nkikoze olw'okwagala kwe nnina. Ate buli mbeera yonna ebaamu okusomoozebwa. So I cannot say that buli kaseera it is a bed of roses. Aba kyemukoze abantu balina okusanyuka oba tebajja kusanyuka. Naye nga kyensinga okukakasa nti nawasa mukwano gwange, nawasa omuntu antegeera, era kyova olaba ebimu ne bwe mba nina kyempulidde tebiyinza kutuukagana na mukwano gwe nnina eri mukyala wange. Let's talk about the idea of okujja ku stage. Bagigambye. Ekyenjawulo ku luno nti concert eno mbadde musaale nnyo okuva mu ntandikwa, okuva ku idea, okuva kulonda dates na biki byonna byonna. Yaleeta idea eyo gyendi eya concert. Ne mugamba naye ndowooza leero weetegeke. Mu ebyo nasobola okumuwa obudde. I mean this is my very busy schedule. Ne muwa obudde okuwuliriza ekyo kyayagala. So mbadde supportive in all ways. Okuva mu nteekateeka, spiritual, financial, okulaba nga show efaanagana nga bwefaanaganya olwaleero. So naako kapaati bwe yakandeeta fakiti yankubira nga ndi Dubai okuntegeeza ku ekyo. Ne mugamba it's okay, we shall discuss. Mwana gwe tewagaana mu yadde. Mukyala wange bw'aba alina kyayogedde. Namuza wetaka tukutwaleko mu men's conference gye tutuula eyo. Omusajja okukubamu kale n'okkiriza akawungeezi. Wakkiririzaawo. Naye ekirungi tekyali mu sitaani kuba nali nkikola na mukyala wange. Ekiri mu sitaani. Naffe tubikole. Naye alina byakola bye mutalaba wano. Bali batugamba gwe Ssaabavvulu. Era bwe twogerera wano tulina Hamza Abitex Pro. Nakikoze okusapootinga mukyala wange naye afune ku experience ng'omwami we alina ttaaki gy'ateeseemu essebo. Olumu abasajja batera okugamba nti okay, nze ebintu byomwe sibitegeera bulungi, supportive n'ebeeramu kumuwerekerako butamuswesinga ng'avudde mu bivulu bye. Olumu nga ne bateekamu bwe kye kyakuwaliriza ennongo si nyangu yakuteekamu, tetegeerekeke n'expenditures ezitaliimu bwe kye kyabawaliriza okugamba nti katukyekwatire. Abantu abantegeera ennyo abali close gyendi bamanyi commitment gye nnina mu bintu. Bwe mba nsazeewo okukola ekintu kikola, kye siikole sijja kikola. So mu kino manyi challenges zibaamu nnyingi nnyo
naye nasalawo ne ŋŋamba katukikole ndi musajja mukkiriza nnyo era twatandika nagamba bisimillah buli bw'okulembeza ekigambo ekyo kitegeeza buli kimu kikwasiza Katonda mbadde Makka nensabira ekivulu kino nensabira obudde obulungi nensabira performance ennungi nensabira abantu okujja era Katonda mwebaza kye twasaba buli kimu kitambudde bulungi nnyo era ebisobye saba abantu batusonyiwe so saalinamu kutya kubanga mmanyi nti my wife has stood the test of time abantu bamwagala so she was a marketable candidate. I didn't have any doubt in that. Era ekyandijje nga kisobye n'akitegedde Katonda bw'atyo bw'akireese so nali very positive about this ate nga nkikola mu kumusapootinga nange nga njagala kifeeyo nga kirungi because she deserves it. So what is your best moment mu kivulu kino sofa ebbanga litumaze otunate okuwondekera? What is your best moment? Moment zibadde nnyingi nnyo. Ekyenjawulo olwaleero nti engeri gye mbadde mu side ya organizing mubaddemu ebintu ebimu ng'amasimu gajja galumba nze kennyini kati mbadde a bit unsettled mbadde up and down naye nga show etambudde bulungi nnyo moment gye tulinnyedde ddala awo ebadde yanjawulo was the whole new feeling for me abantu essanyu lye bamulaze bambi kibadde kirungi nnyo so I think that was the wow moment for me abantu batulaze essanyu lingi bambi era mbebaza nnyo nebaza nnyo ne BBS Telefine mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeerawo tutambudde nammwe right from the start okuva ku ntandikwa era mbebaza nnyo ate ne neebaza nnyo n'owekitiibwa Kamalabyonna Katikkiro mwebaza nnyo olw'okuwaayo akaddeke okujja atubeererewo ku lunaku luno. Katikkiro alina ebintu bingi ebyokwasaganya ofisi eri bize nnyo naye yasalawo okukkiriza bwe twateekayo okusaba kwaffe n'agamba nja kubeerawo. Ekyo kiraga nti tulina ekyenjawulo kye tugatta ku ggwanga lino. Abantu ngaabo bwe banga batukkiririzaamu sikitwala for granted era mwebaza nnyo nnyini ddala neebaza nnyo n'abantu bonna abazze okubeera nga basapootinga mukyala wange olunaku olwaleero beebale nnyo beebalire ddala tuli basiimu nnyo era temumukoowanga oluva wano olunaku olwa Sande tuli Masaka Maria Flo ekintu okiri wakati kiri wakati so era tujja kusimbula olunaku olw'enkya okwolekera Masaka olw'amaliriza awo ndoza tujja kuwummulamuko. So kati kalitegeeza nti nze ogenda kunkolerako wano ani kati oli promota mpya abamawulire bakolako osobola okumpa nze ne mbakolako kubanga abo bonna mbamanyi kale kaka kati nze mbanze nja bakolako bona abakolako gwe tofaayo asanze gwowadde bwommanyi abalala baleke tobafaako koyogedde akapromota sikafigezi ani gwe promota w'eki banaye mbadde nsaba kati omwana oli mumpeereyo obugambo wuuli ayambadde ekiteeteeyi mumpeereyo obugambo obukola ki mumpeereyo obugambo mukyala wange mukyala wo gwe mpisa omwana simanyi na kyakwogera wabula ekintu kyensinga okwebaza Katonda kiyampa omukyala ali complete omukyala ali unique era ntwala omukisa guno okumwebaza nti yeebala okubeera ekyo kyali yeebala okubeera omukyala omukakkamu yeebala okubeera omukyala omuwulize ate omukyala eyeewa ekitiibwa mu bbanga lyonna lye mpangadde naye sifunangamu olumu neerabira n'okwerabira kuba sinawesa Rema Namakula saawasa Rema the artist nawasa Namakula ow'olugave era naye nnyini n'ateekinga ekintu ekyo obulungi era Rema akoma ku geeti Namakula n'ayingira ekikomera. Mwebaza okubeera maama omulungi eri abaana baffe mwebaza okubeera omukyalo omulungi gyendi ate mwebaza okubeera omuwala omulungi eri abantu bonna. Mwana wa ggwanga mumuwulidde story gy'ayogedde okuva we yakulira atambulidde mikono mingi
naye teyeewulira ate ye muntu ayagala abantu ate awa abantu ekitiibwa. So musuubiza mukwano mungi, musuubiza okumubeererawo, gano gakyali mabaga. nga tumaliza abantu baŋŋambye enkwebaze olwa Rema ennaku zina wanjawulo nnyo naddala ng'agenda, baŋŋambye enkwebaze. Amiina. Mwebale temutuusaako emikono. Mwebale kusiima. Kale bane tweyanze. Kyagenda maaso ne Melodies of Love era nga performance zikyagendera ddala mu maaso. We twogera wano tulina omwami omulungi Dr.Hamza Sebunya era nga olunaku yalunyumidde, yalwambalidde, yalujiridde,